basookedde nga bannayuganda bawagira naye omukyala eyakwatibwa Katambi ng'aliisa omwana wa munne B ono buli omu amwogerera bibi nti bannayuganda nti ebiseera ebimu ne babeera bassa omuntu naddala nga bibadde byabufuzi ojagenda okulanga waliwo abawagira nti attibwe baaluse ne bamutta naye ku guno omulundi muganda wange bannayuganda bonna ono baamuwaddeyo eyalisiza omwana wa munne B naye kooti olwedde emusalidde emyaka 35 okusibwa mu kkomera kino nno kiwe abantu ekyokuyiga nti bw'oyinza okukola ekintu mu ngeri yonna weekwate ku busimu okola otya simu abapositinga buli kimu naye mu ebyo ebingi muganda nga bimwekwata ku butambire smartphone zammwe oyinza okukola ekintu nga tosuubira kuba nti oyinza otuuka ku kibambulira eky'amaanyi omulina okubeera nti osobola okuttibwa abantu naye ate amateeka ne gakulamula mu ngeri munnange eyinza okubeera ng'egenda kusiraanyiza ddala olw'omutima gw'omubi kati omukyalo ono asibiddwa emyaka 35 mu butuufu ku kusinziira oba bw'osinziira ku bye bye yakola sisuubira kuba nti ono ayinza okubaako omugaso gwonna gw'agasa kubanga omuntu asobola okuddira omwana omuto n'amupamira mu mutwe n'afuka omusolo n'amunywesa n'amuliisa bbi n'amusaaba bbi ku baana ababe bazaala ayinza okubeera ow'obulabe gye bali singa babeera tebamugyewooko oba kumutaasa ku baana abo kale bw'atyo alina okugenda mu University of Understanding asobole okubeera nga ayiga abantu bagamba nti eyo gye bamututte asaana kuba nga aliisibwa B nga kwe bamuwa B ekimihaano ekyeggulo kubanga gw'omusulo si kipya abantu okugunywa by the way waliwo omusirikale omu kwabo abalwana mutwalwa General Museveni yagaa nti bamukwata ne bamusiba ne babasiba mu kkomera ne babeera nga tebalina yadde ekyokulya n'ekyokunywa nga banywa musolo gwabwe mbu bannaabwe abaagaana okugunywa omusulo baafa kati bo bali babiri abasavayivinga nga basavayivingira ku musulo gwe baanywanga naye bagunywa baagadde bagunywa bakoze ekibaagadde naye era bbi tebaakola ki tebaasobola kumulya newankubadde ng'enjala yali ebaluma nnyo naye muganda wange bbi kintu kirala nnyo ne mu ddagala nali mpuliddeko nti omusulo osobola ogunaaba mu maaso naye tewaliiwo ddagala lyonna liri ku bbi nti ojja kumulya by the way waliwo n'omuntu omu yagamba nti omuntu n'akulogera ku bbi mubbi mubi nnyo mbu ku ddogo bwera bw'osanga nga bbi ng'ali awo oba mu kabaketi mu kompawundi yobo kwegamba nga tolina kyomumanyiiko muganda wange togezangako okumukwata gwe ne bwoba osaba nnyo nti omukwata omutwale oggyewo kasukeeri nedda togezaako sooka omale okwekubira enduulu bajje bamukuggirewo kubanga oyinza okwekanga nga ogudde ku kibambulira nti mubi nnyo ku nsonga z'oluvuutu bwe mpulira kakati munnange kooti e Masaka bw'eti emaze okubeera ng'esalira omukyalo ono emyaka 35 ng'ali mu nkomyo olw'okuliisa omwana wa mukwano gwe B n'okumunywesa omusulo era nga ekintu kino mu kubeerawo akatambi kennyamiza buli munnayuganda era abantu ne bakkira omutimbagano nga bagamba akwatibwe mu butuufu n'akwatibwa era bonna nga bagamba nti oyo okuleka mpozi ng'aliko ekikyamu ku mutwe by the way bagamba okuleka mpozi ng'aliko ekikyamu ku mutwe naye kennyini yakakasa nti ategeera bulungi naye mbu tamanyi lwaki naye yakola ekintu ng'ekyo kale bonna nga bagamba asaana n'akubwa n'asooka n'akubwa emigga emiyitirivu ennyo naye ne bakuba emigga emiyitirivu bannange tekisobola kusasulira kuliisa muntu wa munno muntu bbi mwana wa munno mukama katonda kakati omukyalo ono amanje ge ye Stella Namwanje
bamuwadde mbu ekibonerezo ekisaamusaamu myaka 35 okubeera ng'asibwa nti kubanga yakolaganye bulungi ne kkooti teyeeganye teyabatawaanyiza era ensonga zino ezikwatagana n'abaana okutulugunya kw'abaana abantu bazitunuulidde nnyo. Nalabye omubaka ku mukutu gwa X omubaka wa Toro District yagambye nti kkooti yakoze okusalawo okulungi era n'asiima okwanguyiriza kwe baakoze ku musango guno ne balema kulwisa nti singa n'emisango emirala gikwasaganyizibwa mu ngeri y'emu ne balemanga kulwana ddala ensonga za child abuse ne zikwasaganyizibwa mu nsonga y'emu. Honorable Sarah Gorori yabadde ayogera bino era n'atendereza omulamuzi w'ekkooti Aloysius Natujuka Chief Magistrate Masaka olw'okubeera nti nno yakwasaganyiza ensonga za Namwanje mu bwangu eyalisizza omwana atalina musango yadde B. Mukama Katonda. Kale tina emisango emirala ezinvolvinga oba egikwatagana n'abaana abato ba minors gyali badde gikwasaganyizibwa ku sipiidi ewatali kulwisa yadde anti kati munnange emisango egimu gikwatagana nakubeera nti oli yakwata akaana akato kati balina okuleeta obujulizi ate egimu gyebaamu okuwaayira omanyi kati oli bwayogera mu context eyo abanga agamba nti emisango gyonna giba mituufu nti temuli kuwaayira tibaga nti oli akutta akaana kato kituufu aba akakutte. Muganda wange nali mbirabyeko wano nakunyumizaako wano omusajja omu eyagala okusibya omwana wa munne naye ng'ensonga zaali za bibanja na ttaka n'akwata akaana akaakato n'ebigambo ebimu tujja byogera nga babiri tewali kyakukola kubanga ensi yayonooneka dda n'akakuba olugalo wansi ne kajja omusaayi akaana akato akaanake akawala taata nga yakikola akaana ne kajja omusaayi emyaka giyitidde ddala era oli ne bamusiba n'ateekayo ssente yaganja ateekayo ssente zonna nti yateekayo miliyoni 7 era n'oli ne bamusiba emyaka 7 kubanga kyekibonerezo ekyaliwo bwe yakozesa ssente kubanga enguzi wano bweri toyinza gamba nti gala at least nti tebasobola kubanga muganda wange ate bwe kijja mukubeera nti okutta akaana kato bakakebedde kalina omusaayi kati bw'atyo yasibisa omwana wa bendi emyaka 7 naye kwegamba era mu mbeera eyo ey'obulagajjavu okusibisa omuntu ku musango gw'ataakola oli bwe yavaayo mu kkomera yajja najjambiya era okukakana ate nga tamutemye ate nga tadduse yaddukira ebisimanya Tanzania wawa taddangamu nakulabika yadde omuvubuka we oba kati musajja mukadde kuba nali nkyali mwana muto bayive nadduka n'agenda namusibya emyaka 7 ne giggwako ndowooza oli yalowooza mingi nnyo ono bwe yadda naye nga ekituufu kiri nti kyeyakola kyekyo kubanga maama w'omwana teyekyamuyisa bubi taata gwe yakola ekintu ekyo omwana oyo omuto nti olwokuba ayagala kulumiriza bali n'akola ekintu kati ye maama w'omwana teyekyamuyisa bubi ba yali amanya amazima kati ye yatunuulira taata ate ng'egyayinza okukola ekyo omwana we era omukyala n'akola ki information kwe yava n'aloopa nedda omusajja ye yakola ekintu ekyo omwana wange naye ng'ate tetalina bwogerero tasobola kuloopa kati ekituufu kiri nti ono yali badde asibwa taata kubanga yakola omwana ekintu ekibi ennyo naye muganda wange ti okwanguyiriza nako munnange ebiseera ebimu ate kuyinza okukola ki oba oli awo kubanga bajja kugamba banoonya bujulizi baleeta bujulizi bakola batya obutaliyo naye ng'ekituufu kiri nti mu nsonga nga zino ng'obujulizi weebuli awo toba kulindiriza nti ate balinde bakole batya omusango bagusalirawo era emyaka 35 gimugwanidde